Ebimu ebibadde ku kooti olunaku olwaleero nga Hajji aleetebwa mu kooti obunkenke bubadde bungi naye ate ekitwewuunyisizza nti Hajji Zuula ye ebigambo bimuzze ku matama era bw'atyo n'atandika kufubutuka mu maziga. Obunkenke bubadde bungi, abantu abadde bagezaako okugamba Hajji bamuvumyawo ebisongovu ne Hajji naye bamuyisaamu eggaali naye nga baganda bange ffe katusabe amazima ge tusinga okwagala gaveeyo nga mazima amatuufu tumanye ki ekigenda maaso. Weewaawo omusango guno gutuuse nga guyingiddemu abantu abanene bangi nnyo era abamu ne balumirirwa okwogera ekituufu kye balina okwogera, naye nga twongera obbajjukiza baganda baffe mwenna mikwano gyaffe nti buli kintu kibaako n'entandikwa ate n'enkomerero. Hajji bamusindise paka ng'ennaku z'omwezi 11 okukomawo mu kooti ate okuddamu okuwulira omusango guno. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Oyo omubaka Muhammad Nsereko wa Kampala Central era ng'omusango guno aguli mu mitambo. Okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Hajji Ali Mwizelwa. Ekirungi oludda oluwaabi luzze ne lugamba nti obujulizi terunaba kuŋŋaanya bumala naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'11 gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusire okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda. Naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji Ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yeevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa. Naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna mwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina naye bagambye obujulizi tebuwera, so bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna bw'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuuyisa kumukumu naddala mu biseera eby'ekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami naye nga tuyinza okugamba n'okutegeera nti Katonda yekka yasalawo era Katonda yekka yalina esembayo. Mbeera bwetyo bwe badde mu kooti nga Hajji to speed up the investigation so that this is not a fishing expedition for evidence here and there, and that had they known that the investigations were incomplete, then they shouldn't have gone ahead to sanction the file and incarcerate an innocent man. We so pray, Your Honor, that they do this expeditiously or as soon as possible, so the matter be heard. We so pray, Your Honor. We are aware of the 6 months window, and we are aware that also the accused, theirs is freedom. We are also aware that we cannot apply for bail from this court, and we know where to proceed, Your Honor. But we thank you for the time, and we are ready to return at such a time that you may appoint, and we expect that the inquiries into the matter and the investigations will be complete so that the process of committal takes place and that the case be heard on its own. I beg to submit. So this video capital offense, it's here only for mention.
in regard to the investigation. Through the state is advised to speed up on the investigation in regard to this case so that it can be disposed of from its merits in the appropriate court. For any other applications or prayers in regard to the accused's rights, they should be put before the trial court, which is the High Court, Criminal Division. So since the state has informed court that the investigations are not complete, it's adjourned. It's adjourned to the 13th of November 2024 at 9 o'clock for further mention. Otetegezezza kwefunusamu kuno teguulibwa mu kooti eno genda kuba mu kooti enkulu nabwekityo ategeezezza nti obudde obulwabi lirina enkizo okuba tukola okunoonyereza omusango guno mu bwangu ddala okulaba nti omusango gusobola okuwulirwa tubakukomerero yaabwe mu kooti esaanidde okubuulirwa nga ye kooti enkulu nabwekityo omusakoti ogw'omwezi 13 mu mwezi gwa 11 ku saa 3 ez'okumakya ogenda okusoma mu kooti eno okutegeeza ko entuuse n'okunoonyereza omusango guno. This person is further remanded to the 13th of November. Nani mmoja siku ya kulimani kutoka na mwezi 13 kwa 12 ya mwezi. Biche ebiriwo na biche bizze bikolebwa okulaba nti at least waliwo there is something behind, there is something wrong. Nebaza abantu mwenna naye nga nja kubira President Museveni omulanga nkubire ne government ya President Museveni eri mu buyinza nkubire owekitiibwa Robina Nabbanja Prime Minister, Speaker wa Parliament, nja kusaba nti no ebintu bingi nnyo bizze bisoomozebwa abasajja banyiivu bankyaye government olw'okuba nti babbibwa, olw'okuba nti bacacyalinga olw'ensonga tewali office batwala, tewali we baloopa, tewali kitongole kyonna kisobola kuyimirira eri basajja. Bamuzibe ne bakasiru ne bakigala abakyala balina offices nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda. Abakyala mwabo wa sympathies. Omukyala yeekabyako ne weyeetakula. Okeera ku makya n'owasa omukazi najja nga talina wadde tisati watuuka kuno batwala ennyumba yonna. N'ekisimu anakitwala. Abasajja banyigirizibwa babbiddwa. Yensonga lwaki abasajja banyiivu abalala bavudde mu ggwanga Uganda, abalala bavudde mu nsi yaabwe olw'okuba nti no tebalina wadde babaabwe emisango wadde we balipootinga wadde office name. Tusaba gavumenti etusaasire etekewo ekitongole kirwanirira abasajja. Ate si Uganda yokka waba twaga tuteekawo nga kirwanirira abasajja ne mu nsi the all world lwansonga ki ate nsaba ne constitution yaffe bwe baba nga basobola okukwatamu ne constitution basobola ogikwatamu lwansonga ki tuve ku nkola ya Europe. This is Africa. Yeah. No, Africa, this is Uganda. Lwaki tubeera ku mateeka ganyigiriza abantu abamu olw'okuba ntuli ku nkola ya kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna bw'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osala constitution yaffe bwe baba nga basobola okukwatamu. Embeera bw'etyo bwebadde ku kooti oyo ayitibwa manager full figure. Manager full figure was presidential advisor, one of the two, kubanga agwa mu bitu bingi bite ebimu bitwemu okudescribinga naye nga embeera bwetyo bwebadde ku kooti nga aji aleetebwa olunaku olwaleero era bwetyo kooti emusindika paka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gugenda kuba gwa 11 twongere omusabira.